Lutaya akayimba akatu usheringa into 2025 akeko obubako obwenyini bwo batomanyi kusaba wekwatako obwo omanyi abayimbi there are more of prophets. Sometimes they speak literally what you want to speak. So kwekwatako ebyo ebigambo Mukama Katonda omwaka nago kutambuliza bulungi tuweyanza nnyo tuweyanzeege Honorable aine ekivulukulu naku lwa Valentine ko Sheraton. Go out and support him. Obuyimba obwe nyini bwe butyo bajja kubanga atuwa ku dakika 8 zakata kusaba moyo kumachagonda ko right. Good morning, welcome to program Sumulula Kigoji ku telefone na iwakabaka Afghani na kusoma studio 16 ezo mwezi guno ogwa Gatonya lunaku lwakuna olwa weekend mwaka 2025 wasuzotya tuyingidde okulanga Sumula tujigusa tabula batunda taka amne Victor School of Beauty beba tuteka mu sente. Good morning. Okay, nkwaniriza once again wasuzoti omulungi ali eyo wiki not wiki eno but omwaka guno nga gutandika President Museveni yatulondera Idi ompya owa okutambuza ekibuga kya KCCA omukyala Sharifa owamu namuteerako n'omumyuka after firing abaliwo olw'ensonga ezaliwo most especially ensonga za KCCA ezibaddewo just eyakiteezi yalaga ebizibu KCCA byeyitamu kakati omukyalo oyo yalayizibwa after nga president amaze omulonda era bw'atyo n'atandika okukakalaba emirimu gye abasinga bakulembeze abatwala ekibuga Kampala ba mayors Lord Mayor ne ba mayors abalala bonna bamugamba ekintu kimu ebizibu bya Kampala ababireseewo osanga n'abamu babisangawo era waliwo ekizibu ekiri ku mwanjo kyekya kasasiro munnange tetukera nko wano ne batugamba ne gye bagamba gye balina okuyiwa kasasiro nabo batufuutula emisinde era twalaba nga bamuyiwayo lw'amaanyi ne twako ne bamutwalako emukono simanyi oba eno entebe baavaayo kuba ewantu awo waali watono ku tons ne tons ezifuluma mu kibuga Kampala eza kasasiro tubungeeta ne kasasiro atuuzizza obutuuliro so olunaku olw'eggulo abantu bakyengera town council wabadde wayiibwayo nayo kasasiro ew'omusiime Mathias Walukagga abantu bagambye oyogola basirise busirisi nga abasajja bayiwa eno kasasiro tebalina kye boogera kasasiro atufuukidde ekizibu kasasiro agenda tuleetera obuzibu ab'ekiteezi bwe baatuukako era abantu bwe batyo ne beekalakaasa naye era nga omanyi ebyawa byamaanyi ab'entebe ab'akatabi nabo twabalako nga beekalakaasa amaanyi ne gabasinga ne report ne zijja endala kubanga waliwo ne water body ne bagamba bannange tusevinga kizibu tujja kudda mu kizibu tuva mu bizibu mutuzza mu bizibu tujja maliriza ate nga amazzi ge tukozesa gajjudde butwa kakati munnange ensonga esinga obukulu wano eraga tetunnafuna kifo kya nkizo kasasiro mwayinza kuyiibwa aye nga tayiibwayo buyiibwi ng'alina ne solutions kituufu ekyo so abantu bekyengera poliisi n'amagye be babagumbuludde nga bagoba kasasiro abana tekigenda kusoboka muno tujja muyiwayo yeffe tumukolere tukoye ekivundu so ensonga za kasasiro zikyagendera ddala mu maaso Idi omupya naye era ali ready gohemu ne wokkiririza omulimu ne munne we bakola emirimu kale banazikwasaganya fe amaaso tugaboogese so zezo ensonga za kasasiro nga bwe zitambula olunaku olw'eggulo reports auditor general yafulumiza report eringa kkooti ebeesembayo ey'omwaka financial ya 2023-2024 ne bagamba bannange kiri mu offices omwo ababbi kati bambala masuuti era mwenna abalabanga abarasta n'omutya babba bakola kano aya bakolamu kano natereramu nanyweza wano ku tayi n'alyoka ayogera oluzo abba akola kano
naye ng'akulika abba akola kano ateeza mbuga lubindi office batewedde kati oluzungu olwerabidde n'alyoka confusingiraawo when the global annual report appreciates manyi abansoma abo balina engeri gye balinamu amagezi kumbe bakubba gobawana amagezi kubanga ayogera oluzungu. nze nasembayo okulaba omubbi yali ayogera muzungu yaliko akasimu ng'abamukuba agamba no it's not me. Wow. Esitange yangamba gayi yabba teri kintu kyatagala nkano kafulaga oba kamubuuzabuza omuntu otukira mante ebintu bya bulijjo buno omuntu batunda ebibiri alowooza buli akateeka wano yambala suuti n'akateeka wano n'agamba ono wataba MP gy'alaga najja bino ebya printing byalimu ebyo biki namukolera emirimu essimu ye mu lutemya lw'eriiso MP yali agibbi oba MP to B yamukola bubi nnyo bambi yabasaga kafulaga ako era wonna wakalabira waliwo ekintu kyolaba n'omanya nti kakati oyo mu kitiibwa kye kale ayinza naye tayinza ku kino. Nze era gaye yanferako nga ndi mwana muto wambi nali mu senior 5 nanzibako akasimu yalina eriiso limu sikolagana muntu alina liiso limu kibi nnyo naye nze wenkulabira bwe nti odabikiro okujja mbongo nti yakufera mukwano omwana wa senior 5 nze mmanyi mumanyi eno gye mwakeerera buli omu yakeera kale tugende mu maaso wamma munnange ripooti neeraga nti abasajja babalina kafulanga wano n'amata tebabbye neeyano nze saasira muntu wa liiso limu nga mpitako sinze yalitta yakubba ripooti erimu nange abambala makanzu ku ssande olwo yanziba munnange ripooti neerimu over 31.2 billion sente ezo ezisoba mu buwumbi 31 ezo nno munnange ziri mu overpay bano ba pensioners amaze okukola awummudde eyandifunye emitwalo gya 5 afuna 8 wangi ow'emitwalo 2 afuna 3 ate nno gwene ofuna gwene ate nsanga muntu ankozesa nga nziba asimbulira kimu nti hafi tuli kubba obadde ogenda funa 5 kankuwe nkaaga mpiseeko ezange 2 ompe 10 lyange yajja n'agamba tulina 2 kumbe osayininga 8 gwene ofuna ndala bafulumya ndala bakozesa bukozesa tuteese bane ffenna tuweewe ku ssente wetuba bakubba so mulimu overpays nyingi nnyo kakati abuzibu bugenda okugira report eraga nti wababa ate kati jjukira bassaamu ku myaka ejja abantu we balina okuwummulira bateekawo conditions omuntu asobola okufuna ku ssente nga bukyali ekitegeeza many people are retiring at an early age ekitegeeza zino ssente zirina okweyongerera ddala nikakati bani abakola bani abazireleasinga nze ekinnuma okujja n'enjogera ebintu bino ebyobubbi ng'abantu gye bali kati tubakolere kimunaayo olwo nga tulina byogerako bwogezi omunyago guli awo kakati zo ssente zijukiza noli kyali wange ojjukira we nagamba wetwavaano nga tumaze okugamba twali twagende ku nsonga gwe nagamba munagamba semagamba abantu babafune ya mirimu abavubuka bana baggeto mtu nno mukulu ali eyo mu office nagamba ate ssente za PDM kakati njagala mpite wano mugambe obuwumbi obusoba mwana mukamu bwabbibwa mu projects ezo kuba nze namugamba nze kennyini mama wange nze sirina muntu ali close yali angambeko muno yafuna ssente ezo machazi nga bamu beewandiisa naga gavumenti ekoze buli kimu kyesa nti munga yes gavumenti ekola but do they follow up bani are releasing ssente ezo simukomere mu offices ssente ne mumanya nti ziri release muzita ne mulowooza nti zituuse ku ground kati zizino zabbiddwa report yakoleddwa auditor general naye nga bakulembeddwamu ab'amasuuti of course manyi twetwakuliranga firimu zedda nga manyi tebakozesanga nnyo byambalo bya polisi nga basirikale babeera mu masuuti nga baleeta order n'omuntu w'essuuti kati olina omwetunuliza kati bakola disorder kyobanga wazigaana wanaku ne balowooza okwatira ow'essuuti nno mu kituli nga kinyo kirumamu kibi nnyo ddala amabanja tulina amabanja mayitirivu nnyo ebbanja lye twalina mu financial 2022-2023 lyali ku trillion 53
Nakawumbi Kalamba we lyali kakati tugenze malako financial year ya 2024 nga lyeyongedde ku trillion 5.4 bamasuuti kyava ne president agaagala ensonga bwe zityo tulina sente ze twewola obukadde billion 15 zino zaali za kuzimba nguudo nzikira takola n'emboozi ya zino sente gavumenti yewoze sente kuzimba nguudo n'amasomero era munene tusekera nga bwe tuteroseka tewali yadde wadde ogamba nti okkubo kabalirime abantu abo balowooze nti no ligenda tutandikibwa kweyo budget sente ezo nazo zaayita awo obubbi bukyagendera ddala nnyo mu bakulu abo tweyanziza tweyanzeege era bajja gamba abanamawulire bagenda byogere ogwo nagwo guggwe tuyinza kukola ki ekirala wadde nakyo esobola okukola tuyambe nkola ng'aninzi kati engeri gy'okitegedde kale ennaku z'omwezi ezaali 7 omwezi gwali gwa October omwaka gwali gwa 2023 bannaffe aba Hamas ba blocking security ya ggwanga lya Israel okakana nga bayingidde munda era abantu n'abasirikale abaweza omuwendo gwa 200 be battibwa kakati tebakoma okwo ne batwala n'abantu ng'abasibe abasuba mu 205 okwo kwaliko abannansi n'abo abaali bazze okukyala obukyazi ekyo nno kyasiikuula emmeme ya Israeli lwetyo neeronchinga ennumba ku ggwanga erya Palestine naddala ekitundu eky'Gaza kakati no munnange wetwogerera abantu abasoba ku nsigo ey'abantu 1,200 n'abasibe 2,205 Israeli okusobola okukakkana mu kwantenge badde tennakkakkana abantu abasoba mu 4,600 be bagambibwa okubanga bafiiridde bafudde ku luuyi olwa Gaza kakati no munnange ekyekikeseza olunaku olwaliro kigambibwa nti nno wabaddewo endagaano ya ceasefire esayiningiddwa oluvannyuma lw'ebbanga ery'okulwana ekyandisoose bamaze ne bakikola kakati munnange ebbanga libadde ddene nnyo era nga olutalo no lumaze emyezi 15 wabula wabaddengawo okwogerezeganya era nga okwogerezeganya kuno kubadde kukutibwamu ba official okuva mu ggwanga erya Egypt ne Qatar kakati mu bibasikiriziganyizzaako bakkiriziganyizza okulekeraawo okulwana oluvannyuma lw'okukkiriziganya okuwanyisiganya ba hostage naddala bali 205 abaali baatwalibwa eggwanga erya Palestine kakati kino kigenza okujja ng'ebula nnaku bunaku wabula ennaku ziri 4 president omujja ow'eggwanga erya America okubeera nga ataalayira kakati Donald Trump abadde ayogera lunye nti nno walina okubeerawo reconciliation ekolebwa era kigambibwa nti nno eggwanga lya America libadde mabega wa reconciliation eno okusobola okubanga bamalawo olutalo olubadde lukulungudde emyezi 15 ate ne lufiiramu n'abantu abagala okukunukkiriza mu mitwalo 6. Literally, these people don't care. So, ebyo nno byebyo abamu badde kino kibadde bakirabanga na kitta abantu. Era kitta abantu kino. Kubanga oli we yarumba waba yarumba na 200 nabo si batono. Ni mama wena akakaga ta. Omo ino ku at least. Wena akakaga tavuganzika. So kakati nekyo nno kiri awo katusubire ekito kigenda kumera ddala n'olutalo. However, okusinzira ku abamu badde bagobera olutalo luno nti obuzibu olutalo luno nti omwana afiiriddwa maama we mu lutalo luno afiiriddwa muzadde we omuzadde afiiriddwa omwana osobola okujjawo olutalo essaawa zino naye nzo obutalujja ku mutima gwe. Ayina okuwolera. Kakati time ya revenge we na